Okay, nkwadiriza nnyo bulungi nenjugadde okwebaza kyo bale nnyo bayidala ate okutulaba bale nnyo bayidala okubeera naffe olunaku olwaleero tukomyewo tulabe ku Hassan Ndugga nedda Bamweyana Ndugga Bamweyana twamukulagako emabegako nga tuli ku nsonga z'ennono n'ebiringa ebyo ebintu abayimbi baffe wanene Uganda bebakyasinze bebatye nnyo okwogerako naye nga abamayinza okuba babimanyi ate abalanga tebabimanyi naye nga tetukimanyi tifenna nti ebintu bwe bityo bikola ki gye biri kwaniza nnyo nze nasali kusawo nayingeko tulabe Hassan Ndugga amawuye gatambudde nnyo nga bamulaba alinga agudde eddalu tategerekeka abantu ne mugamba nti kukabadde kabaddi Hassan amanyanga Bamweyana yawadde alimba ate abandi ne bagamba why omusajja Bamweyana yandibanga yabadde ku mutwe mwabalako programu yaffe eri ng'omuntu ono abanyonnyola ye nga we yaddawa ku nnono kati abamu bagambye tekyabadde si kituufu abandi bagamba omusajja Bamweyana yandibanga yabadde akoze ki yandibadde alumbye omala n'angamba we Nassali Ndugga ono teyakola nsonga za Bamweyana okutuuka ku mbeera bw'etyo kwegamba nenonya ansa nga nange sikola ki sigirina kale nno nisala olunaku olwaleero ne tuva mu mbu aje ye kennyini atunnyonnyole kintu kyabadde kitya na kiki kyaliko essaawa eno Hassan Bamweyana Ndugga eri Hassan yasobola okuba nti eryakwata mu music alimpita simuyombesa naye nga nze Ndugga Bamweyana kati omanyi kati batase Ndugga Bamweyana omulalu tsiko yimba bintu tankana kayimba ke bayimbira ku Bamweyana nkerabira waliwo bamute Yabba amulanga bwerere bamute Yabba ozegede kati Bamweyana ebintu bingi byakola kati nze yenze Ndugga Bamweyana eri Hassan nalyejjakero ly'Abawarabu Bamweyana sinze na kyetuuma kyampebwa musange gwennyini kibayita Omusambwa mmanyi Omusambwa kiva mu musange okitegeera kati erinnya eryo sinze nalyetuuma ate nze nagamba okubeera epipa mbeera ekidomola kubanga bakyokya nekiddamu nekikola ate epipa bwe yateka eba ewedde kati abantu ekibaleesedde okubeera epipa butakkiriza kulaga ekyo kye bali mu nsi naye buli woovaayo n'ogamba ensindi kino akukyawe kuba tojja kyejjako nga kyekikyo nga kyoli gwe bw'oba watondebwa kuyimba ng'oli ali musomesa kyekyo tunda kyoli ensi ekimanye akwagala kuba tosobola kwagala wansi yonna ne mu music tulina abatatwagala n'abatunyumirwa kati era buli bw'obeera mu nsi muno ng'olina ekyamaanyi kyokola suubirayo abalwanisa n'abatunda so kati Bamweyana erinnya eryo lya jjajjange Omusambwa gwe bayita Bamweyana naye ate nga bwe tudda mu reality nze Omusambwa omukulu ogw'ekika kyange gwensamira baguyita Ddungu kati oyinza okumbuuza otuulwako otya Bamweyana kibanendo okubuuza ate Ddungu ate Bamweyana akwagaza bw'obeera ng'osamira Nakayima bwe bamala omukolera emikolo n'abotola ejjoba kye bayita okutandika okutuula ku mutwe buli Musambwa aba aguwadde ekkubo Lubowa aba asobola okujja Nakayima asobola okujja Nabuzaana Ddungu kubanga kujjo omu waatuula n'emirala gisobola okutuulawo naye gwe bayita nannyini mbuga tosanga embuga ng'oli agamba nze yange yakalondooza embuga naye ng'emisambwa gyonna mwegiri gikola naye nga ye omukulu nannyiniwo jjajjaawo omukulu ye kalondoozi kakati gwe omukulu saidi eri Ddungu ate Bamweyana adiiringa nnyo mu bintu bino wammanga
Bamweyana ye muntu abantu bonna boolaba muntu waswaga, muntu wa kugaba tutumu, muntu wa kutula ziddiiru, muntu wa kubeera mu masappe. Era abantu bonna boolaba abayina amannya amatutumu nga bakkiriza muno n'obuwangwa baba bakyali Bamweyana. Kati Bamweyana asobola okuba nga Ddungu omusamira era ng'ebyoto obikuma omugabula ennyama muyizzi wa nsimbi naye Ddungu yakutula manya Bamweyana yakutula ddiiru. Abo kyava baagala ennyo Bamweyana kubanga mukutuzi wa ddiiru. Era yegwe Musambwa omulalu ogutambulira mu balalu. Kyova olaba omuntu asanga omulalu ku street omulalu n'akugamba mpa ebyange. Ndeka naawe. Nofa nga tokutudde ddiiru kubanga oli yakusaba tewamuwa naye nga tewamanya ani yali akusaba ku budde obwo walaba ngoye zayambadde na bikyafu. Naye amuli ku mutwe tewamumanya. Kati abantu abamu ekibalemesa n'okufuna bye basaba. Bw'oba osaba okutula ddiiru, bw'osaba Ddungu, olina okusabirako Kasajja, Kayizi, Bamweyana, Lubowa, kubanga Ddungu alina ttiimu gy'atambula nayo. Ne Bamweyana alina ttiimu gy'atambula nayo. Abasajja abo tebataŋŋana. Bamweyana Ddungu, ono muyizzi, ono mukutuzi. Okitegeera? Kasajja oyo ye musirikale abeera wali ku gaadi. Lubowa alina nnyini mpingu yasiba yasumulula. Kati ebyo tulina bisomesa Bannayuganda okubimanya. Bangi abaagala ennono zaabwe naye ng'oli agamba nze sijja ebyagala ebyekika bitawaanya mbitandike ntya tebiggwa naye nga bisobola okuggwa bitya. Lubaale omutereza tekyetaaga bukadde 2 nti oba kwata $10,000 ogenda otereza empewo. Just kumanya kyakkola. Kyova olaba abantu bakooye Lubaale ne bamukyawa naye nga abamukyayisa bwe bana abasawo abatabimanyi. Abeefuula abasawo naye nga bayaayi. Yeah. Okay, tudde wali eri. Bamweyana yabadde azze alina kyabadde abanja kyotaakola. Hassan Bamweyana Ndugga wabadde oli mwavu nnyo, yabadde stunt kyabadde ki? Nze naakasayininga new management. Juma Abdullahi kola nnyo. We yamaze ate era ne yeegatta ne Baganda boys abali e Bungereza bamanyi ba twins. Nabo ne bagamba tuli tiimu teeka mu Ndugga amaanyi tumwetaaga. Ne bagatteganirawo ne management. Gana amaka golabye management ya Kabimba. Endejje gyensula management yevunaanyizibwawo. Okitegeera? Emmoroka gyenvuga management yekola ki? Okulya kunywa kwambala byonna yebivunaanyizibwako ne music. Kati naakasayininga management ate mbu ngende nkola amawulire nga nsaba kyakulya ku kyalo. Byababuzabuzizza. Kubanga music sikyali mu level zinoonya bubadi kutunda luyimba. Byennyimba bwe ngandi mulembe omuguta bamanya. Gundi nyuka bamanya. Gundi kati twakoze ne Baganda boys akalulu kawedde tukwatagani. Fena tubeere muntu mbamanya. Kati kikyenjagala okulaga nti Abannayuganda baawulira nnyo gundi agambye ne bagendera ku ekyo naye tebanoonya mazima. Amazima gali nti empewo okulinnya tezijja kubanja bubanja. Jjajjawo bw'abotola ejjoba n'atandika okudinnya ku mutwe gwo. Ddungu yali muyizzi. Tasobola kumalako mwaka oba myezi 2 nga takulinnye kukwata ffumu na lutuula. Kale ne bw'aba tayingidde ensiko waakiri alikwata n'atambulako mu mbuga n'anoonya kuba muyizzi. Okitegedde? Ne bw'oba okumya ekyoto kya Ddungu n'omugabula era bw'alinnya ejjoba n'akwata ku ffumu n'olutuula bamanya kati akkiriza okuyigga. Kuba nze abaana b'entambula nabo bajulizi. Naliko ekiswera mu mbuga nga nnyina emikolo gye ŋŋenzeeko. Nanninnya ssaawa 8 ogw'ekiro Ddungu. Ngenda okudda engulu nga ndi mu ttale ssaawa nga 9 naye nga yanviirako mu ttale eyo. N'ava ku jjoba naye nga nze ndi mu ttale. Kitegeeza bw'anninnya y'aba akola nze mba sikyalina control. Bamweyana bw'akulinnya Musambwa mulalu agira mu biti ebyenjawulo. Kyovula mu misambwa gyonna gwe bayita kyefuula, kyewunda, kateganyisa, kafomu kamunda, mulengere express, big doni, road cars, gwe Musambwa omulasita, gagga gwe amanya gonna gage. Bisagazi bikwakwaya. Kitegeera nti bamutuuma amanya kuba akyuka. Leero asobola okujja ng'omulalu, enkya asobola okujja ng'omulangira. Abalangira mu nnyango biki obitegeera ebyo. Kati asobola okujja ng'omulangira, asobola kujja ng'omulalu. Kyovula omuntu aliko empoza atuuliddwako Bamweyana omutuufu ye muntu asobola okukwata effumu n'alifumita wano. N'osanga enkya omukongozi nga alina bye yakoze by'atategeera. Kati ebyo abantu kye bataategedde.
okitegeera nti nze nali ngenda nyina bye ngenda okukola kuba mbadde mu kupulaninga video yatudde ku nnono ngenda gikwata naye kwolwo sijja kulimba nti kiki ekyabaawo nti oba mbimanyi nnyo wabula nze bwe nazze engulu bwe nabadde nabo baŋŋamba nti kino kyekyabaddewo na kino ne mmanya nti jjajjange yabadde ku mutwe asobola okukutambuza mpaka Masaka empewo nga zikulinnye bwe ziba zikubanja nga byaddala zisobola okujja embalala mpaka Kampala nga tolinnya emmotoka naye tojja kuba onaatambula awo tojja kutambula nga gentleman mbwa suitcase ozikutta ogenda kubanga Bamweyana akulinnye ne bw'oba obadde n'akakadde awo ku mmeeza akakulesaawo n'otambuza ebigere mpaka wujjakwagala okitegedde kati abantu balina kuyiga buyize empewo kyeki kati bo mu bantu betubuulira amazima mubaamu abakkiriza n'abatakkiriza abamanyi bo bamanyi abatamanyi tetujja beesibako kubanga neewaabwe gyebiri kyova olaba nti nze navaayo neneeyanika mu nsi nti empewo nzikkiririzaamu kuba nzimanyi naye ate kibi nnyo okubeera mu kkanisa n'owooza ngoba mizimu gya kika nga ate gyegikutawaanya ate nga lubaale tebamwokya okitegedde abamwokya bo like betulaba bakyakya baleeta ebintu by'abantu ne babyokya babeera bayokyeza ki mbugo na bibbo nga yali wali abalaba ate omwoyo bagwokya kuba mpewo okitegedde kiringa bwolaba omuntu nga bamuziika lwaki omusiraamu wawe aba abuulira akugamba omuntu bamuziika ali ku mulyango gwa nnyumba omwoyo gwe nti wano mumuzinga naye yaba abalaba naye nga ne bwakwatako tokyawulira ne bwayita mu kisenge agende mu ddiiro takyawulira kubanga mwoyo kyova olaba kekalike baga nti Katonda buli wooba abakulaba kuba mwoyo ne Yesu bwe yali afa yagamba ndi basindikira omwoyo omutukuvu ng'ategedde omulibiri tegukyadde afudde mwoyo gwe gujja okukola ki ne bajjajjaffe baalina ku mibiri ne kati myoyo okitegedde kati bwoyo kyembuga ezo oba oyokyezza bibbo so si lubaale kyova olaba omuzimu ogwo oba omusambwa bwe bamala obyokya nga gukulinda maddayo olufuluma ekkanisa nga gukwambala kuba gwe muzzukulu waagwo gulina okubonyabonya ontegere kyolina okukola kyova olaba abantu abatuulwako empewo mu kyaki batono abatereera kuba n'omusumba akimanyi mmwe kabadi buli bwagamba ngoba emizimu gyekika ne gitankula otugoba ku muzzukulu ng'ogwaba kuvulunga abapya nga bagamba musumba alina amaanyi kumbe empewo zo zezirwana okitegedde kati abantu balina kulabuka kwebeereramu kwetegeerera kwebeeramu kwetegerera bannange kansibe nti mukitegedde bulungi nti omwami ono ye yali ali ku bibye like abaliwo bayinza otubuulira kubanga gwe tobimanyi kati kuba aliwo essaawa zino sirina nnyo gwe nkugamba nti ono yono abadde abuusabuusa okugamba nti kaali kabadi agambe si kabadi ennyimba ze naakakola ng'ez'Abaganda Boys teziriimu ku kinkozesa ebyo nze nakola vidiyo nempeereza e London bali mu kweditinga vidiyo bo bamaze bagikomyawo ne gyendi mu kutambuza gye bayita diaspora nakoze oluyimba nga nkunga abantu abali mu diaspora bakomewo bakole ku byaka byewaabwe baleke kugaggawaza bazungu ate abagaggawala edda oluyimba nalwo terwabaddemu ebyo naye ebyembi nga binajja omuganda agamba nti omukadde bwabula empisi n'epama envi balowooza yemulidde kumbe yinza okuba epama enkadde nga yali adde omulala kati nze nnyina oluyimba lw'Abaganda Boys lugamba banja banjogerako mbawulira mbuuka ennadda ku nnono nalaluka so okudda ku buwangwa n'ennono kyekiyinza okutereeza eggwanga otegedde kati oli bw'anaawulira nga ngambye banja abanjogerako mbawulira agera gamba yabadde akola luyimba so nga oluyimba lubaddewo nga lwagwatta kati kyekitawaanya abantu nti nze nyinza okuba nga nayimba dda ku mpalana nga walumbe nkya bwenfiirwa kitange ngoga yayimbye jjo kitegedde yeah. Okay. So abantu baleke gamba nti oba oli awo obadde olinawo kyopromotinga kubanga ye Ndugga gyali obuyimba bubadde butambula so mumuwulidde sinza abagambye ye kenyini yakoze ki abegambidde nga bwe wayimbye waneno mu luyimba nti obawulira bagamba nti bwe wadda ku nnono yinza okuba wakola ki walaluka lwaki olowooza oba bowuliddeko lwaki olowooza balina endowooza bwetyo anti mbiwulidde mu bannange nti kati nalabye omuyimbi wa revive omu eyandisookedde ddala okugamba nti kanziruke ndabe muyimbi munnange kyabadde kuba nze bamadiina bwe balwala nagenda mu ddwaliro ekiruddu nga bwe mpulira lwadde tuddukira eyo naye nze bwe nafunye obuzibu mwanje yadduse na kapasita ke kugenda ku TV kugamba Ndugga yagwadde Edalu yava mu kyaki n'agenda mu mizikiti n'ava mu mizikiti n'agenda mu ssabo naye nga bwe mbuuza bulawiti ewaabwe tebalina ssabo
wali owulidde kava mu bino ebyeddiini tebiringa bya movement na people power mbu wava eno bamuvuma naava eri ne bamuvuma simusanga ate nga nebyobufuzi okuwagira kyoyagala kyaddembe naye kati nze ndabiyo abavudde mu busiraamu ne balokoka sibulanko abavuma nenda bavudde mu buloko ne basiramuka sirabako abavuma abantu bava mu nono ne bagenda mu bakatuliki tebabavuma kati mwanje okugamba nti Ndugga yalaluka olw'okugenda mu ebyo ndi waddembe okukola kyenjagala nkola binyumira okitegedde kati ye teyategedde kyakkola era nenewunya endiga kyova olaba mmwe bannayuganda bw'osanganga ng'okyayitibwa endiga mu ndiga za Mukama oba fala lwaki nti omusajja omukulu agamba ndi nabbi bright era ye endiga ya mwasumba ndiga n'avaayo n'adda ku TV agaana abantu kuwalana asomesa bantu kusonyiwa ayigiriza abantu kwagala bannaabwe ali ku TV awo za Ndugga yalaluka namulaba dda musiru tategeera kati nga nange nsigala nkyali ndiga mu kyakiyo gwoba onambuulirira kyokutegeera taata wange bwayimuka n'avuma neiba n'avuma banneiba n'abasungamu n'abagira amajambiya nze omwana abaana ntendeka ki kivula nabagambye nti bwe kanaddamu okumumanyira ngenda kukaabya ngenda kujjayo ebyama byonna naye lwaki mutambulira mu byama tuba n'ebyama byaffe lwaki nze nabo ndudde nabo okuva mu livayivo nga nkyasitula migugu ku William nkyasiiga cutex nga bammanyi essawa zino omukazi gwe nazaalamu omwana asooka muwala wange bamuyita Maria nali nakamuzaala omukazi wange neyekyanga ekyamwekyangisa busajja okitegedde kati bwe yecha ng'agamba anti wulira yekyanga ng'agamba gwe togenda kukola linnya mu kuyimba va mu bidongo ne ngamba sibivaamu ne twawuka n'ewiiki emu n'enkuba ebintu bizibu kati bwe nakuba ebintu bizibu n'ayagala akomewo nga takyasobola ontegedde nga bizibu wadde ne ngamba waŋŋaana ebidongo ate kati wadde wakavaawo n'enkuba yiiti nkwagaza ki beerawo tulabirire omwana kuba nkuwa respect oli maama wa mwana era yaddukira mu kyakiyani yabulayiti gyasabira emyaka egyo gyonna bwe bamutwala ebweru bo bwennyini bwe bamupangira okugenda ebweru bwe yagenda mu bawarabu yadde afa nze gwe yakubira essimu ndi mu kubonaabona obusajja ng'era bwe bwalyanga n'essere zaweereza eno tiyagulamu wadde akapoloti okitegedde naali mu kubonaabona nakati omwana wange nze mulabirira bankwasa omwana nga myezi ena essaawa zino omwana okumugja ewa bulayiti lwali lutalo nagenda mu kyaki ne mbatabukira mukazi nga munyimye bwe namumuggyako omukazi n'agenda ebweru yagenda okudda akaana nkamuwadde ka myaka 7 akawala kati kali myaka 8 kamuwadde mwaka guwedde kali eyo gyasabira sibayinako buzibu mukazi asaba bibye byakirokole gyasula bye bamanyi nkimanyi ke kamuyinako obuvunaanyizibwa ate kati kali ku TV omwana wuwe nga si wuwo nze simanyi kirowoozeeko nze simanyi ebyo saala kumawomerwekoko talingiriza byerya okitegeera kati anti nange ndaba olutalo we luva olw'amazima gagenda kuvaayo we bananjagala nnyo okujja ewino kyekiri kyenkugambye nti bwina agera kola ki kubanga abasumba bamanyina okulimba batungenze bweru kunona mafuta gyoli gye bagatunda yuka naye ngaali mu mbuga ali mu kusaba bajjajja kati amazima gagera kukola ki saagala muntu yenna nze nabagambye nejjo nyina we nabagambye awo ababaddewo ne mbagamba nze bwe nfanga oba ne nfuna obuzibu ntandikireko obwo obusajja kuba gyenvudde waabwo bunsojja buyina ekigendererwa kitegeeza muvudde mabega like nga temukwatagana bulungi mwe mujja lowooza nti butandise ku bino mbu bugezi nnyo kumbe obukuku buva wala okitegedde muyinako obwina okuva ku pasayiga nga bumusojja bweripira nnyo ku bantu naye nze nyina bwino kyova olaba nti nandibadde njogera bingi naye omukazi njagala mukazi wabeere n'ekitiibwa kye kuba nze nawasa nekikazi kyange kizadde boyi kati kiri bweru kyagenda kunoonya ku majja mama w'abaana gye kiri kikazi kyange kati ono okuva 2013 twasigaza kimu nti bwakuba essimu omwana kati ennaku zino kayina omwana luli tubadde tetulina byampuliziganya ne kati okuva we namuwa omwana bambi nga bwawugamba omuzadde abeere n'omwana we bwakuba essimu omwana ayagala nviiri nga mpeereza bwakuba essimu kino nga mpeereza kubanga naye kati bwenkola ndowooza bwempeereza nibawulira nti omukazi yakubidde ku taata w'omwana ng'obutima buba kutundugga nze sikyadda nyina kikazi kyange era ngenda n'omwaka guno ngenda kukyala
Wachikazi cho. Banaye nali badde njibaga ne chondeka nino kirabako. Kizo ko kifanagana ekyabi kukujjo. Kiraye funa chikazi. Anje nzate mu bayimbi wano. Ndikabejja nine ngoma. Bweba ngoma. Soko nalako kusimu ndabe. Sagalo mpanire nga. Oyagala kulageko. Nagako. Eri bweba ngoma. Ulimba. Ngoma va kubuno obuguma gumu nankasi. Omukazi asinga akabina. Eyo ngoma. Eyo ngoma abaana b'olugave basangika eyo ngoma. Mukazi wa mujewa. Bujuuko wano Mitiyana Road. Omujja bujuuko. Wamusanga mu buga? Ngenze kusamira. Byennyimba byesagula abajjajja basagula. Tubala njagala nnyo bajjajja. Asitegedde. Byebimu ku birungi kati by'ofunye. Era nze nagamba. Obusaya tebunyiiga. Kale sawa zino ndi ku budget. Oli engeri gye yazaala omwana. Nyina akatako eyo kenagula kali manya ga mwana wange. Njagala mubakwasa ebintu bye. Abiri bwaba si wange nze omwana simina kubuzibu kuba ndina mukuzi Bamweyana Foundation ekera kuyamba abaana nabakadde bantu babu batalina mwasirizi. Kati ate oli ne bwaba si wange nyina muwe. Genda nyina nabeerako naye simunyigire bali namala naye mu bwavu. Yansanyusa omanyi nze ngamba gwe walabyeko yaba omwana oguwedde teguba muka ne yakuzaala akuyita ekyana naye nze sijja muyita kyana ti omuntu gwosuze naye nnaku bbiri ne w'omukyawo ojjukiranga lwamuyita sweet kati muwe ekitiibwa era omwana byemba mpadde omwana yamanyi wali basi wange bali bamaze naye lindako oba abasajja bano nga bakuli bubi nnyo ogamba otya nti omukyala agenda ebweru okukola like naleka omwana nga muto omwana nga tali mikono gyo omwana yasigala mikono gyange atya nabakolako enfujjo ne mbajjako omwana njagalawo nga tonnabajjako mwana anti kati kiri bwe kiti nze wiiki gye nafulumizaamu ebitu bizibu bakyali abo baaliwo ng'era nze nsiiba ku William ntambuza Cutex nsitula migugu bwe ntambuza ku njala bwe mbeera ku William mufuso fuso solo timbale tondaba mukono nze nakolamu kakati mba ndi ku William awo jukira ffe twabanga tufaita kati abakazi be twabeeranga nabo nga nabo bwakulaba ensawo ntono alowooza okuba nti buli walabye emmennyama bo tebalya ku ntula kati nga abeerayo n'abuguutana kati nakizuula nti alimu engalo ebigere ebyebbali teyali mumativu kati kyava ŋŋamba nkooye ebidongo byo oba tobivaamu twawukane nembeera olutalo ne lubeerawo ninga sibivaamu kaakati olunaku lwe bantwala mu studio mba ndi mu dream studio bwenti ndi ne pastor igayebase ku seminti wali tukola oluyimba omukazi n'akuba essimu nze ndi mu kuvoicinga jukira voicing room eri edi yawa atuddaawo omukazi olwakuba essimu gwesebo gwesebo olinawo bayiga abaferefere mumuli awo musiriwalire eyo mbu muli mu nnyimba mukomawo leeti mbeera mu bwamalaya bwammwe koyiga nkugobye ne mugaate ongobera ki mukazi wanvumye konze yannabbi nze mbadde njikwata bulijjo kulwaki okutta eyange ne tulutabukamu awo bwe tulutabukamu ne mugaba pasita okungoba nze okufiirwa byembadde nwanira emyaka kangoba omukazi musonyiwe konze nedda era bwe naddayo nemmanya nti nange kankwatemu empale n'essaati ebintu biibyo siina gankola emirambu nagenda nabyo nenzira nensula ku kyaki yayiga ebbanga oluyimba wiiki emu ne lutunda katonda nannunula okitegedde kati yalyangoba mu music era nze yankubira akasimu kuba biri byaggwa yakola ensobi ne biggwa muweereza buli kyayagala kasita mmanya nti omwana ayina omwana paka lwali ŋŋamba nti siwo bw'ali bawanga muli ajja kudda kyamande njagala kyekino omuntu ono nga like akaseera kali nga tonaba kugyayo mwana wali obuvumu abujjawo okugamba nti omwana kabeere emikono gy'abali kati gye bwe yava eno nga tuttanganye yagenda ku kyaki eri yalina support kitegeeza baava dda nga bakola ki omukyala twamujja mu kyaki ya Pasaiga nagenda okujja wayiga nga mwina nabeeranga wa Vincent Segawa Mbidongo nga mbeera naye nga nfayita mu nnaku yange kuba nali nkaagala nnyo naye kati bwe tutuuka mu kyaki ne kalaba nga nze ffala atajja kutuuka ku birooto omanyi bo balowooza byamangu naye kati ku ngoma gy'olabye ayina engoma
ebintu bizuwa kange olabye ku mwana w'olugave mwana w'ebujuuko wafunye engoma bajjajja bakubeereddewo batanzi baba ababi aba balungi aleeta program ebintu bizibu ndi n'Endugga Bamweyana atuwayamuko ebyo zolaba na kiki kyaliko ng'omuyimbi ate saidi eringa omuntu ayagala nnyo ebintu by'ennono ate era omusomesa mu nnono kye bayita kabona. Program ebintu bizibu tuline Ndugga Bamweyana oba muyitire jjajja kubanga naatero zinyeenya ensaasi anatero zinyeenya ensaasi. Tubadde waneeno nga twagala babuulire ku bye mwalabye bye mwabadde mwebuuza kubanga bangi mwazze nga mumbuuza engeri gye namubaleeterako lumu n'ensalawo obutayogera bye simanyi kwe kujja n'olunaku lwaleero era babuulidde ki ekyakola ki ekyaliwo kaakati abadde nga oba nga tubadde ku TV mu dakiika zaffe ezasoose abadde ebyo byatunyonyola wabula tukomye wano ku banne ababadde bamugamba nti ssebo ekyalalusizza oyo bantume katukibabuulire omwami oyo yabba ssente za church kati twebuuza aba church muli munda bino ebirabo because nze ndaba abantu nga bali tight nnyo ku birabo Hassan Ndugga yakola ddiiru ne bana abaana babisolooza yamenya church n'ayingira yali alina banne abalabiriza kati banene abaamulaba bali kusaidia oba bali kusaidia church awo tukomisebo omanyi nze nyina moto egamba nti abanaku beekina mu nze kasiba nti nga talina namuguwa waka kati mwanje bebuusanga beyita bakasiba nti kubanga omuntu Edalu waliwo erizaali ng'oli bamuzaala zolo newabaawo erigwe olw'embeera y'ensi newabaawo erigwe nga lya mpewo kati ze wemba ndi mulalu lwa mpewo nga bajjajja be banfuula muzo omulalu kati ate ye yagwa liri erizaale naye si buli mulalu nti akuba amayinja okitegedde woolabira nti tategeera yasooka kuyimbanga mayinja omanyi bo balinga basisi ba chapati nti owa chapati aba yakatandika okufuna bakasitoma 10 ne bamugaba amandazi gatunda n'addukira eyo aba yakasiika amandazi mbw ate kati chipusi ziri mu ssente n'akola akadaala kati n'afa nga talina ssente kuba tateredde wamu kati nze agamba nzunga mu bya ddiini naye nzunga kwetegeerera kumanya mazima okitegedde kuba naye bayibuli egamba mube bagezigezi ng'obwana bw'emisota kitegeeza tolimbibwa kati ye yasooka kuyimbanga mayinja n'agenda okulanga mayinja levo mpanvu tajja musobola omanyi bamanyi bw'oyimbanga Ndugga oba ogenda mumugjawo mayinja n'amulema okugjawo ye yagwa ati BUD neegwa kuba senga yalina omukisa ebibiina byazze abeeramu kiki ekiriwo alina kwambululwa okitegedde kati bw'amala okugwa oluyimba n'agwa mu sitayiro y'amayinja n'adduka ayimbeko kadongo kamu bamugambye kadongo kamu kiddukiro ky'aboonoonyi buli ayimba akola erinnya n'ajja n'ayimba era muuli omwana omukyala ani asinga obwenzi n'afulumya ate ani asinga obwenzi nze naluwandiikira ku bativalero twazannya kabikkuse teyansasula owanikani asinga obwenzi nze naluwandiika n'olumu abaideni wali mukyala naluwandiikira mungirina n'agikyusa n'aluzza mu tyuni y'essomero ekitegedde baluyimbira mu tyuni y'abaana ba ssomero naye nga nze naluwandiise nga profession ekitegedde kati agenda azuuba buzubi kati ye atazunga musiraamu mukyakyano nayo kitegeeza be bano abalokoka mbwe enjala ennuma tebalokoka kuba nti babeera mu kyaki lwa Katonda babeerayo bulayiti agaba emmere okitegedde kati ali mu kyaki yagamba tazunga lwaki tali mizikiti abasiraamu tebagaba segawa teyasiramuze tali mizikiti ajaluna taliyo kyala abasiraamu be baava ennyo atasobola muwazungire mu kyaki kuba nze mu ssabo nagendayo nga nze ndi mu kuzimbira bajjajjange kiggwa kusomesa buwangwa na nnono okitegedde kyova olaba bagamba akusinga kubya gwokutte kati bo music gwe batandika tugenda mufunamu ebyobugagga tubeere b'amaanyi ng'ate bo yabali mufunamu kuba tebategeera bongo toli mwavu omutwe gwe mwavu kitegedde kati bw'owuliranga omuntu avuddeyo munne ng'afunye ekizibu n'atandika okumwogerako ebyo beba ababa banoonya erinnya beerippira naye akyali upcoming oyo okuleka obunafu bw'obwongo kyoka kati gwe ye upcoming kati yefudde nga bano abaana abanoonya amannya betuyamba okukwatako
ate nga nze mulaba balegenti baali badde be batuula n'ewaka bali mu nnimiro zaabwe tugendayo kubeebuuzaako kubanze eyo be bantu be nandibadde neebuuzaako ti wakikola oti ne kati okuba naye teyazimba musingi kati namwebuuzaako ki kyovulaba ndi mukukola ki ndi mukuzimba kusomesa baana kyovulaba nze nagaana okukola korabo ne baserebu njikola na upcoming yesu lwaki bana abasajja nkoze nabo kubanzize ngoberera embeera zaabwe naye nze nyambye nnyo abaana kuyimba ngamba kolera video audio balake wanu Spiderman bani era nebaza Katonda buli mwana gwe nayimbako naye kati alina management nga bano ba Vanessa baana bampa respect ku katono ke nateekako ng'ettafaali bafunidde management bali bulungi ye yayambani ayagala ekisaawa agamba nti ffe tuli balalo sokoddemu wano okugamba nti Hassan Ndugga yatwala sente za church kye boogerako eyo kakati omanyi omuto gy'amanyi enkuba gyetonya nze nali nkyatambuza Tutex kati omusajja omu bamuyita pasita Mubiru yali lusaze era nga nkyali ne mama w'abaana oyo gwe nkugambye kati erusaze awo nzija ng'omuweereza church nasanga bamwanje be bakulu b'ekkanisa be babeera be assistant ba pastor kati bwenzija nze nali kasajja kakujjukujju nnyo nga nnoonya nnyo erinnya ndiyisizza wawonna nkuba paasi za kukola linnya otegedde nzija nnyimba kati bwe namala nti byennyimba biri ebyensi mu kyaki tebikola n'ennyimba eza gospel kuba gospel era Dokita T yansanga mu kyaki eyo nga n'ennyimba omugugu n'anyumirwa nga bamuyisenga omugenyi nampa ne offer mbwankolera oluyimba naye saagendayo kyaki bali bagita batya nze sibimanyi nmanyi pasita Mubiru yali lusaze pasita Mubiru erusaze wali oyina oluyimba lw'omugugu nga ndulina kuva edda nga sinagenda wayiga nembeera erusaze ne Mubiru n'oyo gundi Umaru nga be basajja abajja pasita omanyi bono obusajja omusajja musiraamu naye naye mubbiira omanyi buno obusajja obujja yagamba zibiriza amaaso go uyo mulaba Yesu atambuza ebigere kali be baali bamuhanje kakati pasita nga pasita asobole okujja abagwemu awo temumanya gyavudde nga bano be babagamba bano bamwanje be basookawo kati mwanje bwe najja nemba n'amafuta ndowooza bajjajjange baali bantambulirako nemba ne feva oyo nanjagala nnyo Mubiru nga nze nnyimba ne mama watoto yazinako mukyaki nga be badansa ng'olwo tukyeyiya kati nga nze ntendereza nga nkubanye ettendo naye nakubanga ettendo nga abantu bagwa nange nentandika okukola kati ka pasita ayagala nnyo tteeke yange ng'abantu bwe bagwa mwajjira mu maanyi ago kati ate endiga kyovula bw'obeera endiga oba ndiga kuba endiga niwe baba bagisala tekaaba ibiriti tekaaba kyovula abantu mu kanisa babayita ndiga okitegedde naye kyovula ffe mu mbuga tubayita bazzukulu bajjajja kati twabeerangawo nga sawa zibiri sawa uyo mulaba atambuza ebigere Yesu ayiseewo nakolera pasita nnyo kintu ne kikwatayo mwanje n'anyiiga kati bwe twava ewa Mubiru ngenda mu revival ntandika okusitula ebyuma mmala nnyimba oluyimba baluyita senga siiga nandibadde nange mufu abantu banjagala nnyo awo we nagenda ate olwatwali ku Bativale nga nze nzanyanga muzeeyi era bw'obuuza bakayimbira nze nali kabikkuse era nga tebantegeera babuuza akazeeyi ako mukajjawa pasita nabagamba yoyo omwana nenkola nnyo sheeyo yanyuma era nze nazanya akalango ka kigunda kya Simba 2013 nze nali muzeeyi ava mu ambulensi nga nanga ekigunda bakayimbiro kimba basiima katemba wange bwe navaawo pasita nengenda nkola ebintu bizibu mu wiiki yemu nenkola oluyimba lwa bintu bizibu nantwala mu studio ne lufuukirawo hiti mwanje nze omulundi gwe nasooka olinnya ku posita eyali asitula ebyuma najja ndi waggulu ewali bannabbi nga ffe banene mwanje nagamba Ndugga eyanisookedde wansi bw'aba ali waggulu nze gurupu ngivuddemu kyekyamugoba mu revival kati yalabanga ewa Mubiru namusinga mu revival mukubye etteeke musinze kati alowooza okuba nti emikisa bw'aba bright ng'ategeera bulungi tubuuze endikazi nze nabiyimbirako mu kyaki ya bright olwa music wange ng'atuyita nitumuyimbira nga tuva wa pasita yiga okitegedde
nga tuyimbayo nga nze nsinga era nga nze lwenziza abantu banyumirwa nnyo. Nabi Bright ono yali mukwano gwa gundi, yali mukwano gwa Pastor Iga. Nga beefuula abasaba naye nga banoonya kubba tteekeza akikola atya. Mulina okuba bagezi, ebyamagero bikolebwa naye abantu bakozesa nnyo amaanyi g'ennono ne bakozesa erinnya Yesu. Nti kyaki nze natuuka ekiseera ku bbanga limaze mbasuma nga njiraba ng'eddwaliro erikozesa erinnya Yesu naye nga lijjanjabisa abo. Okitegedde? Kati oli nabeerawo tugenda bakola ebyamagero bafere ebyamagero babikola bituufu bisoboka babikola ekyovula banze natandisa olutalo nange enda bikola mu nnono n'atera n'obaga ndi nze Ndugga Bamweyana abizzaayo omunanyiiza bajjajja nga basiimye ate jjajja tasobola abizzaayo ati jjajja kyovula emisambu egyo mirungi jjajja bwe banaatunyiiza tujja tuuka bajjajja babizzeeyo jjajja abizzaayo atya senga okola munno ekibi muno najja mu mbuga aba jjajja oyo yankola ekibi naye aganye okwetonda jjajja n'akutunulamu nga tojja kwetonda ng'abikuddiza bye wakola yali yatandika babizzaayo gwe mbuuza ensiko kyali wange babizzaayo kati nange enda taki okukola era ngenda kukola bali mu kuzimba katuuti kange kuno butuuti obeerako bayibuli obulaba bali mu kadizaininga kaliko amafumu kaliko wagenda endeku z'abajjajja kaliko tugenda kukola essinzizo nga nakatiitiki we kali abaweereza weebali nga naye bambala buwangwa na nnono mbugo bikooyi magomesi mbuulire enjiri y'obuwangwa n'ennono omuntu agamba zaayo erinnya eryabaliitizeeyo tukutuuma ery'ennono okitegedde abantu bagenda tandika okulokoka nga bakomawo eka kye bayita obulokole kuva mu kibi nodda mu kirungi kuva mu kirala nodda mu kirala tugenda bazzaayo eka ku nnono. Kakati tugambe nti Umaron azze just bino byagamba nti wabba ssente za church just abyogera bwogezi lwa bujja gwolowooza yiga bwemba nasookera wa mubiru lwaki bwe nali nve wa mubiru ogende wayiga lwaki teyadduka nagamba yiga nti we mubbi wa kimu kya 10 ye yali andaba nga nkibba yali azze kunga mbega wa church nti yali akolera gavumenti kulaba babbi oba yali azze kusaba kyovula abaffe tubagamba balokole si buli agamba nti Yesu osaanidde mbw aba yalokoka babeeramu nga bali omu batunula buti be basala n'ensawo kati yandaba atya nga mbibba nga ye yali azibiriza kuba kyaki eba ezibiriza era pasita ye yali nannyini ofiisi mwe tubitwala ye bwemba nalyako lwali musango pasita nali ngulira namagu etyobu nsasula ennyumba ompulira bapasita bo balaba basajja bagezi amanya nti Ndugga asasula waasula agula amazzi ayina omwana atendereza abeera ku kyaki aweereza takola kati bwakwata nampa ku kimu ekyekumi gwe mwanje onyiigira wandi mwana wa nnyoko gulamu amamotoka bapasita nga temubavuma owoza tuzimba nju ya Mukama pasita azimbe zaakedi n'emmoroka avuga mpya gw'oli mu muzigo oza nzimbira Mukama agisule muddi zimba essabo bajjajjawo mwe basula. Ono mukyala wa Pastor Bujingo omupya yogeze nagamba abantu nti omusajja yamuwanga simanyi milioni 2 agula akalega aguleko n'akapale 2 million Sente from the church naye nga mwalimu ng'endiga ezisonda ate zo zirya kimu oluusi nga tebalya nakulya era bajja mu kyaki olinaga nsigazaamu 2,000 waayo zosigaza Mukama agenda kukuwa naawe n'otwalayo Mukama abagambye mubeere bagezigezi ng'obwana bw'emisota. Eyo masikini alifuuka gavana mu ggulu olw'okuba afudde asaba nnyo ng'ate bakugambye nti alifuna 10 ku nsi ne mu ggulu 10 ffe kyekyatubeeza abagezi tutaliko okukola teri mwava ajja nakulinnya mu ggulu ekyo kankibagayi kubanga lwaki okuleka nga bajjajjawo be bakweyimiridde kubanga lwaki essaawa zino kankubulire yiga bagamba yali musajja mukyama naye yiga obwakabaka bwa Katonda okubuyingiramu tekimwetaagisa kufukamira abadde n'abaweereza mu kyaki nga bawera 3 abadde n'ab'oku TV abawera 3 abadde n'abali mu bizinesi z'endala abadde ne revival ffenna be yayamba tumusabira essaala yange gyensaba famire yange bwesaba maama taata mwana wange we basaba nfune ne bakyali bange we basaba nfune mbawe essaala tegenda wange egenda wayiga n'afuna ssente n'ansasulako akatono kitegeeza abannaku tusabira bagagga kufuna kati ffe ani alitusabira kyovula nze wenfuna 2 kwatako 10 n'enduwa obwana bukateeyamba oba nenguyo obwana switi mugamba tweyanziza emikisa n'enjoola neggwe akuwadde 10 Mukama akuwa omukisa akuwadde 2 Mukama akuwa omukisa gwani ali kusabira emikisa
banange mubitegedde bulungi ono ye Ndugga Bamweyana omulalu. Okay. Ndugga Bamweyana omulalu. Envidio zirabye zajjajjabbamu ze nali sibikola naye mandwa bwe kutabaala olina okola ate mande tebazisinza maanyi tebazisinza maanyi olina kuba mukakkamu kyova olaba nze nagamba omusajja yagamba mwebereremu naye temumanyi kyekyategeeza abasajja batereeza empewo zaabwe kyova olaba abasajja abamu wano nga nayimbye oluyimba neŋŋamba bafaaza bategeera ebyobuwangwa kyova olaba bagagga agenda okumala emisomo gye nga bagenda omutikkira emisomo egyo baba babatendekeramu byonna kitegeeza kyova olaba bawa weeks meka genda otereeza ebyewammwe abatereeza ntebe zatakitawe nti zakyama kitegeeza abantu balina okwetegerera teri kyaki etali mu nsaasi newuula bawoza munyenya ensaasi ni kyaki zibamu ensaasi zibamu eŋŋoma kyaki zabalokole ebyuma bizze kati era naffe mumasabo bigenda kubeeramu yetugera bigula bibeerengamu nze ngendo kikola kubanga mwatandika na ŋŋoma makyaki mukuba zijjita bajjajja bo tebasobola naffe tujja kusinzanga nga bwe bali nnyo banga jjita zisirika okitegedde ebigo bibaamu embwa bibaamu ebide mumanya amakulu gaabyo okitegedde naye kati oli n'omusanga ng'aweza sigenda mu ssabo n'omubuuza essabo kyeki nga takitegeera basooke bayiga olulimi kyova olaba nze ndi mu kukola ekiggwa ekyo kusomesa baana buwangwa bwabwe na lulimi Luganda era toddanga muggalamiza mwana mbu lwaki ku ssomero bino bye bakuba abaana mwogera Oluganda musomesa Oluzungu naye n'Oluganda muleka lumusomese lulimi lwe okitegedde kati Kafeero bye yali atandise osomesa abantu byeŋŋenda okukola mbasomese kuba yali atandise tuvuga livansi oba tugenda mu maaso okitegedde yali alina kyalanga kati byebyo wabula nze kyenjagala bannayuganda tegeere nti omuyimbi wammwe mulamu ebyo byabaddewo nammwe mufuna era nabo babifuna lwakubanga bo tewali obukamera bubakwata oba kiraba mubifuna nnyo okitegeera ate bwe banayaga naffe tujja tandikanga okukwata bwe tuba tuyimba eyo zibakuba nga tubalikoodinga mulabire eddala bwe bibeera ate oba kati mutandise naffe kutuswaza olw'okuba zatulinye naye nga ekituufu lubale gyali Ndugga teyagudde Edalu yafunyemu just buzibuzibu butono ne biggwa ebyo temubiringirizawo merwe nkoko talingiriza byerya temwanjagalako bya famire mwanjagalako nnyimba era nkyazikuba mumpagire ate mu kadongo kamu bwe munampagire ennyo kadongo kamu agenda waggulu kadongo kamu addayo waggulu mugenda kutandika okulaba nga tutandise ziruga fulo zonna zize mu kadongo kamu ziri eno tuzimbe ekintu kyaffe tudde ku nnono mu music tudde ku nnono mu byokulima tudde ku nnono mu byennyambala tudde ku nnono mu byokusinza bajjajjaffe tudde ku nnono mu buli kimu olinayo akatale keka kawandiyagadde ogamba abawagizi bo abawagizi bange ennyimba empya tuyina Dembe naluyimbe ne Baganda Boys nti akalulu kawedde tukwatagane ffenna tubeere muntu omu ebyobufuzi njiyita dda tegemu nentuka nenyimba wali omukulembeze toteka opponenti wo bino bintu bya duniya byakulekawo omukulembeze omulungi bw'abaaga b'ekifo atunuulira busobozi anti kyandinyumye nga agituddemu nga badde opponenti wo nga yevaisiwa Okay, kakati music wa Ndugga banange gyali abafaniza abagamba nti mumwagale nnyo ennyimba kyazireeta ate nga ennyimba ze muzimanyi bulungi nti zinyuma. Tubadde tuli mu kutegeeza kiki ekyabaddewo Ndugga Bamweyana omulalu ku YouTube wandika Hassan Ndugga TV ennyimba zonna zigenda kujja ate ku Facebook tulina Facebook page Hassan Ndugga Bamweyana ate ku Facebook account nkozesa Ndugga Bamweyana aliko Manager Grace kutumidde nnyo Baganda Boys yonna gye mukalabira mwebale ku supportinga manager promoter Juma Abdullahi ne manager Farouk big up yakamboze Baganda Boys baneeno ebintu bino nabo babitegeranga gwe obutegeera era mu ggwanga mu Uganda be basajja betulina abatunzi obuwangwa n'ennono mu nsi z'abazungu
sigenda kusukawo Hassan Ndugga kangame Ndugga Bamweyana omulalu era gomalabenga mulalu takyeganye embeera bwe zityo zo zibeerawo naye nga akubulidde amazima kiki ekyabaddewo nsubirayo kitegedde bulungi nnyo ate kwagamba ayongera kunyikiza ebintu binene ebyennono naawe oyongere okubitegeera oneko olwaleero gwe wamulabye naye abantu bangi nnyo babeereyo nga tetukola ki nga tetubalaba naye ebintu bye bimu ne bikola ki ne bibatuukako koze ne Simon ku kamera nze nasaliridi atakubina mpeera batukumire mbeere bulungi